mutukuvu w'etti ndijaguza ndisala mu sekemu era ndigaba ekiwonvu kya Sukkosi. Gireyaadi wange, Manase wange, Efulayimu naye yakuuma omutwe gwange, Yuda gwe muggo gwange ogw'obwakabaka, Mowaabu kye kinaabirwamu kyange, Edomu ndimukasukira engatto yange. Njogera waggulu ku Filisitiya, ani alinyingiza mu kibuga eky'amaanyi? Ani eyandeeta mu Edomu? Tusudde ayi Katonda, so totabaala ayi Katonda n'ekireyo, otuyambe eby'omulabe, kubanga obuyambi bw'abantu tebulimu. Katonda ye alitukoza eby'obuzira, kubanga oyo ye alinyirira ku bulabe bwaffe. Haleluya! Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Oli musanyufu osobola okukira amashagayo kubanga naye tugambye tumuzunguke mwenanga nze naakeera nnyo okuzunguka nakwebazanga ggwe ayi Mukama mu mawanga era naayimbanga okutendereza ku bantu. Kati gwakedde oli mu kitawandiikibwa mu lulimi olungereza kubanga okedde okubeera mu kifo kino okuyimba amatendo ge okumugulumiza naye agenda kwakoza kukolera. Atumenyedde wano abantu bangi, Mowaabu, Edomu, njogera ani obaani bonna, Efulayimu, Gireyaadi, tukirumira awo nakulumiza. Saala awe baliko simanyi ki baligamba Mukama buli omu alina kyamutegekeasalaa era amakya ga leero sikiriza kyogenda kuba wano ng'okikutte mu ngalo ze ogende nakyo kuwakoze kulinnya Yesu Kristo. Haleluya! Kale katujje mu maaso ge n'okumusinza n'okumutendereza ate naye anaakola ebyobulamu bwaffe. Haleluya!
Oh,
teri kitasoboka eri Katonda. Bayibuli egamba eri Katonda byonna bisoboka. Amina, byonna binyinzika. Amina. Yesu Kristo naffe nga tuze wano olunaku lwaleero. Mukama waliwo abalumizibwa, Mukama waliwo abayita mu mbeera, Mukama waliwo abeetaaga emirimu, Mukama waliwo abeetaaga school fees, Mukama waliwo embeera ez'enjawulo. Naye gwe Mukama Katonda waffe buli kimu Mukama kisoboka. Mukama tukaabirira ggwe kubanga gwe Katonda waffe Mukama gwe kiddukiro kyaffe Mukama. Jangu otuviireyo Mukama, jangu okole ebinene mu maaso sekati gaffe, era tunaakuwera obujulizi, era tunaatega ku mwami gwo Mukama mu linnya erya Yesu Kristo. Tukwebaza Mukama kubanga oli w'amaanyi era oli wa bulinzi. Ekitiibwa kikuddire Kabaka mu linnya erya Yesu Kristo. Haleluya. Era atukoledde. Amina. Tusobola okutuulako. Mwebale kujja mu nnyumba ya Mukama. Twebaza abakwaya baffe olw'omulimu omulungi gwe abayimba kubiri mu ngalo. Mwebale nnyo okutukulembera okugenda mu maaso ga Mukama. Ate tubeebaza mwenna okujja mu nnyumba ya Mukama. Mwebalire ddala. Bw'obanga oli wano omulundi gwo ogusoose, badde njagala ndabe ku mukono gwo okuuba bw'oti obanga oli wano omulundi gwo ogusoose. Amiina. Tebaze leero. Tuzanyisa okulaba bantu. Tuzanyisa okulaba. Eno ekyaki yaffe God Fortress. Okkirizibwa okujja olunaku wano altari eri open erinzigule. Osobola okujja wano n'osaba Mukama, oba oli awo weetaaga okulungamizibwa wabeerawo ababeerawo. Ne ku Sande tukuŋŋaanira wano ne tusinza Omukama Katonda era n'atukolera ebirungi. Nandyagadde nga sinayitaba bujulizi mpozi bampita omwami Ssenyonjo n'omukyala omu omuyita Hawa Ssenyonjo muwala wa Haji. Muwala wa Haji afumba akantu kalyaku obulungi. Yes. Obwo bujulizi kubanga yajja ewange nga mulokole naye nga tayagalira ddala kakwatako. Ne lwali lumu n'akuba essimu kyabaaya akantu kano bakatunda wa nange nkaagala njagala kukatestingako olulo. Bwe yakatestingako bwati yasigala najjula omwoyo mutukuvu. Anyway, mwebale kujja mu nnyumba ya Mukama. Tuli family emu era tuyinza okusekako mu nnyumba ya Mukama tukiri mu sitaani. Mukama atukoledde ebirungi. Omukyala oyo mwana wa Haji anzalidde abaana basatu beddu era nga twakoma okwo mu linnya lya Yesu. Wadde Salomo ayagala kutekako emikono naye ab'obujulizi bambi mbadde nsaba oba olina obujulizi jangu tubulireko Mukama byakoze. Mukama mulungi. Hallelujah. Hallelujah. Yesu yeebazibwa abooluganda. Amina. Njagala okwebaza Mukama obulungi bwe n'okundabirira n'abaana. Okwebaza Mukama pasita webale kusabira Bizania. Muzeeyi abadde ng'akola bulungi.
tweyama wano na Mukama njagala okuba nga ngasa mu nnyumba yampa Isaaya 4:8-7. Mukama atuyigiriza okugasa. Kiki kyenkoze mu nnyumba yo kugasiza ntya? Ekyo kibuuzo buli eri kinoomu. Kiki kyokoledde Mukama omugasiza otya mu nnyumba ye? Ndaba Zakaliya yakaabirira Mukama olw'okuba nti yali alina kyamugasiza. Mukama yasobola omwongerayo emyaka 15 naye ng'oli awo Mukama omugasiza ki? Okuweereza. Kati nnaku ezo nate nina omuntu gwe mmanja nanjagala sasule ne ku bweyamu. Mazima gennyini Mukama yakinkoledde. Amina. Twebaza Mukama yakola birungi byokka. Mpozi twagala n'okukwaniriza abo abali ku online church, abali ku mukutu, mwebale nnyo okujjumbira omulimu gwa Mukama. Tuyite mu bwangu nnyo mpite omusumba. Yes. Omusumba ajje sharinge naffe, ajje agawane wamu naffe ekigambo Mukama kyamutadde ku mutima gwe. Amina. Nze bampita Ssenyonjo Oluganda ndogera bulungi. N'Olurusha. Nkubireko mu ngalo abaana. Kama favors we. Kama favors w'abooluganda. Amina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe kubanga Mukama abadde mulungi. Bameka abali wano nga weebaza Katonda olw'obulamu bwo. Kubanga ebintu Mukama byakoze bannange era obulamu bwaffe bingi. Mukama n'atuwa akammere ke tulyako. Si bwe kiri bannange. Tulina omukuffe atalina akagoye. Mukama tumwebaza. Ennyumba ze tusulamu. Balingamba twebaza Katonda kino atubeereddewo nnyo. Weewuunye ne weebaka. Mukama n'agoba emisota. Mukama n'agoba ebibi byonna. N'oyimuka. N'obeera ng'okyali mulamu. Bane Mukama tukube mu ngalo nako naleero. Bwe tuyimba nga tusinza mpulidde essanyu mu mutima gwange ng'essanyu lingi. Kuba nnyo dikole mu tulidinga n'ekwaya. Mukoze bulungi okutuzaayo ku nnamuliro eri Katonda. Era bwe tusinza nendaba nga kiwadde nga ekigoye oba ekiwero nga kiwanvu naye nga kyeru nga kimasamasa bwe kiti nga kimasamasa nnyo naye nga kiwanvu tekiggwayo eri bali sobola kulaba. Naye ndowooza Mukama alabika ayogera naffe, alabika waali wano olwaleero. So kiri Mukama alabika wange. Mukama twagala okumwebaza olw'ekisa kyatuwadde mu ngeri esinga okwewuunyisa ennyo. Okay. Baleka oba banterezesa bane mumpulira? Mumpulira? Okay. Angaleko. Nyongere ku ddoboozi. Nimpe ekimu ky'ekkumi lwaki tebanteeka ku musinga? Oluleka bantuma wa? Okay. Ekimu ky'ekkumi nkireeta. Siryazaamaanya. Omanyi ebimu ku byenkola nsumba kisinga ddala obukulu era kyesooka mu byenkola. Naye kira kyenkola ndi musomesa. Nsomesa Bible School abagenda okubuulira enjiri abasumba na biki.
naye neewuunya lumu ne mu kibiina asomesa ensonga neevaayo ekimu eky'ekkumi kigenda waani. So omusajja ne bavaayo abasumba binalinsuusa ne baŋŋamba ekyo ekimu eky'ekkumi kiba kya musumba kuba twe baŋŋamba. Ne mbabuuza mulina obukakafu? Ne baŋŋamba nti ye tulina obukakafu kubanga mu ndagaano enkadde ekiweebwayo kyagendanga wa kabona, n'olwekyo n'olwaleero tetuliko. Kugamba nakyanneewuunyisa nnyo era nekata okuddamu okubuulira enjiri obuto abasoma ekimu eky'ekkumi kya Katonda era n'omusumba naye n'okuba ekimu eky'ekkumi. So kiri bannange okirina okubeera. Kale twebaza Katonda olw'ekyo. Saabisi yaffe olwaleero ojja kuba mpanvumu katonotono ne tujagezaako gifunzafunza. Waliwo ekibala kigenda mu maaso ekivvulu ky'abalogo oba mukiwuliddeko kye bayita Halloween. Mukiwuliddeko bameka bakiwuliddeko? Kivvulu eky'abalogo, abalogo, abasamize, abanoonya emizimu n'emisambwa mu mawanga gonna aga Bulaaya wano ne mu Africa. Era kyali kyatandika omwezi guno gwedde October 31 kutuuka ddala lunaku olwajjo naku 56. Naye njagadde nkikondeko kubanga saagala obeere mu kkanisa muno nga tomanyi, nga toli mumanyi. Oba toli mumanyi, omulaba akutwala bw'atyo nakugujja nakujja ku mulamwa. Ekitundu kino bano kibayita ba Halloween, balogo wala akafaananyi ako bamukalaba akali ku TV ku screen yaffe. Bamanyi okwambala obukookolo ne batambula mu nzikiza ne bambala engoye nga nzirugavu. Era buli mwaka abantu bafa mu kiseera kino. Kati bo bagamba mu kiseera kino ekya Halloween nti abantu abaafa oba bakojja baani abaafa oba baani abaafa bafaayo mu ntaana zaabwe ne beegatta ku bantu abalamu ngaffe. Ekitegeeza bwe baba bazze batwala ate abalala. Y'ensonga lwaki mu biseera bino abantu bafa bangi, bagina emizimu gino egy'okufa gyagala nnyo okutwala abantu ate abalamu. Era simanyi bali mukigendedde nnyo wiiki enewedde, tubalina accidents nnyingi mu ggwanga muno. Bameka baziwuliddeko? Obubenje oba n'obutemu n'okuyiwa omusaayi, guno gwe muzimu tugerako olwaleero gwa Halloween. Era njagala gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abamanyi ebiseera bye tulimu n'obulamu kyayagala okukola. Babuli tugamba sajja gy'okubba okutta wamu n'okwonoona. Kati ne mu Halloween eno bimu byakola. Bameka abawulira ku kivvulu kibayita nyegenyege. Nyegenyege kimu ku kitundu ku bino byonna. Era yalinga eggulawo kino nga kigenda kujja. Naye biba bingi, sitanyi manyiyo alina obukodyo bungi mubbi mufere. Kati ayiye n'ayiye akatu kano n'ayita n'akalala. Naye nga bino byonna Halloween bigendera wamu. Kyanneewuunyisa nti nno mu nsi eya Amerika embalirira oba ssente ze baasaasaanya nga bagula ebigoyegoye bibi ebya sitaani oba nga bagula bamanyi n'okukozesa bino small animals bukapa bafuna buddugavu embisi nzirugavu bye batambula nabyo. Baasaasaanya kumpi obukadde bwa $6 nga 7 nga bagula ebyo ebintu. Naye batunda ne biscuiti ne batunda ne biscuit candy, what's candy? Sweets bwesityo. So kakati bo bakyabanga ekiseera eky'okujaganya, naye mu byo byonna abantu bafa bangi nnyo kubanga emisimu egy'okufa giba gyetawuluza. Kati njagala gwe nange tugaane emisimu gino egy'okufa mu maka gaffe. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Tetujja kufa, tujja kubeera balamu. N'abaana baffe, n'abazadde baffe, n'abaami baffe abakyala tebajja kufa. Era njagala tukikoleko akaseera kano kennyini. Njagala tusome Abefeso 5, Mukama ng'atuwa okulabula. Tuleke okubeera kimu ku kino ku bino ebintu bino. Sinaba kubuulira bannange, njagala kujja babulira katu kasabire byokugende mu kubuulira.
Abefeso sura 5 ennyiriri 7 otwa 15 lugamba bwe luti kale temusanga kimu n'abo kubanga edda mwali mu kizikiza naye kaakano muli mu musana mu Mukama waffe mutambulenga ng'abaana ab'omusana kubanga ebibala eby'omusana biri mu bulungi bonna n'abatuukirivu n'amazima. 10 nga mukeberanga Mukama waffe kyayagala bwe kiri so temusanga kimu n'ebikolwa ebitabala eby'ekizikiza naye waakiri mubuulirirenga bubuulirizi kubanga kya nsonyi n'okukyogerako ebyo byebakola mu kyama naye ebigambo byonna bwe bibuulirirwa omusana gubirabisa kubanga buli ekyabisibwa gwe musana. Pawulo atulabula tetulina kubeera kitundu ku bintu bino. Oyinza ogamba nti nakisaaliyo naye osanga muganda wo yaliyo nga tomanyi oba kojjaawo oba omuntu omulala alina tomanya. N'ekyokubiri sitaani ye mubbi engeri gyakolamu ebintu bye bya kiferefere kati oba oli awo ng'osanga olwa akalagano ke baakola nalwe kakutteko. Kati njagala gwe nange tuyimirire ku magulu gaffe ensonga eno tugyeteri Katonda twenenye ku abakola ebintu ebyo naye ate twoleke n'omusaayi gwa Yesu tubeere nga tuli balamu tujja kufa nga tulina emyaka 10 oba nedda. Amina. Ate nga tugasa Uganda osanga okusokera ddala okwenenya nti okwekiriranya kuno n'okubeera bannanfuusi eri Katonda netuddawo tusinza bino ebintu bwe tubikolangako bagakolenya kulaba abaabikola naye kati tufa abalinga ababikoze. Gamba nti Mukama tusaasire genda maaso wenenye gamba Mukama wenenye bino bya Halloween okubikola okubikkiririzaamu Mukama tusaasire era tusonyiwe ffe ng'eggwanga Uganda ffe nga buli ggwanga oba oli mu Kyoli oba oli Mulanga oba oli mu Nyoro oba oli mu Kakwa wenenye ku lwabo olw'eggwanga lyo abakola ebintu bino kubanga ffe ffenna tuba twonoona singa twetulenyeza kibi kino. Mukama tujja mu maaso g'olunaku olwaleero otusaasire Mukama ng'ekkanisa abooluganda mu Kristo nga bekkiriranya ku nsonga eno ne basinga ebintu bya Halloween ebyo by'obusamizo oba eby'obulongo. Mukama tusonyiwe ffe Yesu. Mukama twala obuvunaanyizibwa ng'ekkanisa ya GFM n'ekkanisa endala zonna. Mukama otusonyiwe olw'ensonga ena Yesu. Mmanyi nti ensonga eno yakunyinzizza tebadde entuufu Mukama naye Mukama abantu bakoze ebintu bingi nnyo nga bakola ebintu bya Halloween. Mukama sonyiwa babitutteko n'abo babibaddemu Mukama osanga mu babadde baluganda baffe oba baganda baffe oba bakitaffe bali ebweru abali e Bulaaya osanga balyeetabyemu ebintu bino Mukama naye Mukama tusaba gwe otusonyiwe Taata obeere wa kisa gye tuli Mukama otusaasire Mukama otusaasire Yesu. Genda maaso g'omusaayi gwa Yesu kutunaaze nga ffe abantu oba ng'amawanga Uganda. Mukama omusaayi gwe gubeere nga gutunaaze gutukuze tubeere nga tuli batukuvu mu ye. Bwe tubeera batukuvu n'omusaayi Mukama atukkiririzaamu nnyo ekisukkulumye. Mukama tujja mu maaso go nga tunasaba Mukama omusaayi gwa Yesu gutunaaze Mukama olw'ekibi kino ekya Halloween ekyakoleddwa okuva mu October nga 31 okutuukira 5. Mukama tusaasire Mukama otunaze n'omusaayi gwo otunaze Mukama buli ggwanga mu Uganda buli kyalo mu Uganda buli ssaza mu Uganda
buli kyalo kyonna mukama tusonyiwe, abali mu gavumenti mukama, abali mu byobufuzi mukama, abali mu bizinesi taata, ababadde mu butale mukama sonyiwa ng'eggwanga, mukama tukoola taata ebintu bya Halloween tebikusanyusa siribyo naye Sitaani yabireeta kutulimbalimba ate nayiwa omusaayi mungi mukama twenenyola omusaayi guyika mu ggwanga Uganda abantu mukama ne bafa ne battibwa ne ku nguudo akisensayi mukama tusonyiwe era otuganzi n'omusaayi tubeere mukama tuli batukuvu kubanga gwe mutukuvu era gwe mukama tulemererwa gwe Katonda akola ebyamagiro gwe mukama Katonda alina amaanyi mukama tukola omusaayi gwa Yesu nga bwe wasuubiza Ebbulaniya 9:22 n'ogamba nti buli kintu kiri wansi y'etteeka kinaazibwa na musaayi era watali musaayi tolina okusonyiwa bibi mukama otusaasire otunaaze ayi mukama otukuze kabaka ng'eggwanga Uganda mukama tukwebaza osanide Yesu kakati nga tumaze okwenenya tuyinza kakati okulumba omulabe mu maanyi mukama ge yakuwa Bayibuli egamba Luka 10:19 mukama yatuwa amaanyi yalogere mu nsi ey'omwoyo olangirire era ozingeko emizimu egy'emisamba gyonna egyo gy'okufa n'okuyiwa obusaayi mu ggwanga Uganda olage tojja kufa ojja kubeera mulamu n'abantu tebajja kufa wadde abaana oba omukyala oba muntu yenna nagenda maaso langirira amaanyi ago tabula olabe sani kaakano rimotenikamenimaye rinerigazombonimayerere ripobosanenikanenimayere letenimandokolimayerere omwoyo ono w'okufa ng'ajja mu Halloween tukugaana mu ggwanga Uganda tukugaana wano mu Africa wadde mu maka gaffe gye tuva oba mu bika bye tuvaamu oba mu wanga gye tuvaamu tugaana mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda mulamu emizimu egy'okufa egya Halloween egy'okusamira egireeta abantu okwanga bafa nga tebalina kutuusa budde bwe balina okufiirako rimotenimayerere tukoola omuliro mu linnya lya Yesu Kristo tugaana amaanyi ag'ekizikiza tugakutula tugagaana mu linnya lya Yesu Kristo remetenimarogobobosolinimayebenekazobo mebekemeninimarorokobobosoliba ribotenimarababakasemima Yesu tukoola Yesu buli musimu gwonna mukama ogw'okufa omusimu ogw'obulwadde omusimu ogw'obwavu omusimu ogw'amabanja tubitaagula tubiyuzaaza mu linnya lya Yesu Kristo tugana amaanyi ga Sitaani amaanyi ag'emisamba amaanyi ag'alubaale tukoola omuliro gwa Yesu Kristo gubyokye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tubimalamu amaanyi tubifulula tugaana mu linnya lya Yesu Kristo tetujja kubeera baavu tetujja kufa tetujja kubeera nga tutawaana okubeera mu biwoobe n'amaziga tubigaanye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu rebosenebenimani ribotarabani reboteribariarabani reboteribari haleluya waliko omukono gwe ndoga beti ayi Katonda olunaku olwaleero nkukoowoola eri obulamu bwange n'abamaka gange n'ab'ekika kyange n'ab'eggwanga lyange n'eggwanga Uganda twegaana emizimu gino n'emisambwa n'ebyokoola n'erubaale ebya Halloween emizimu egy'okufa tugyegaana tulangirira tetujja kufa tujja kubeera balamu nga tukadiye ate nga tugenda kugasa tuleke tuwummule era mukama tulangirira negino emizimu egimba ssente zaffe nekitufuula abaavu nagyo tugigaana tugimenyaamenya emisimu egy'amabanja tugigaana egy'emirimu okutubulako tugigaana abaana obutasoma tugigaana gamba nti ayi Yesu nze neewaayo nate gy'oli ngenda kukuweereza okutuuka okufa ngende mu ggulu gy'oli mukama nkwebaza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina Yesu mukwireko mu ngalo z'okutuulako tuyinza okutuulako mukama ffe yeebazibwe nnyo amiina kakano olwaleero tuli ku mutwe gwe twayise okuweebwa omukisa okufuuka ggwe ow'omukisa
okubeera gwe nga olina omukisa ate ku mukisa gwe gw'ofunye n'obeera omukisa ate eri abalala. Wamukiride bulungi? N'obeera omukisa eri ki? Abalala. Toyinza kubeera nga ojja gasa abalala nga gwe tolina mukisa ate. Kirimu gamba nti oyinza okuwaayo ky'otalina, tekisoboka. Owaayo ku ebyo by'olinawo. Kati Mukama watuwa omukisa, ayagala gwe nange tubeere ate ab'omukisa ate eri abalala abatalina. Tuli mu kiseera nga tugenza okukuŋŋaanya ensimbi okusereka yeekaalu ya Katonda n'okugizimba n'okugimaliriza. Era y'ensonga lwaki leero nyambadde akasaati kano mukalya bannange sikawoomu. Mubeere bamazima kawoomu ke kaako omubadde obutalasimakula okuddeko ne mu ngalo byantiriva. Naye ani agala akasaati bwe kati? Teri akaagala naye ng'ate kawoomu. Okukkiriza kwa mukuli ludda wabona. Obusaati buno twabukoze olw'ekigendererwa nti bwe tujjako kasente akaabukoze obusigalako amagoba bugende tusereke yeekaalu ya Katonda. Obusaati buno bubadde ku bbeeyi $3,000 naye twasazeewo ne tubusa ku $2,000. Kakati njala kubuuza kuba tugulayo akasaati kamu nawe obeere nga tulina aka bbulu bwekyo yimukako, tulina aka waiti n'aka bbulu, tulina buno bubineeke bameka. Teka omukono waggulu tulabe tukoleza akasaati kano. Anti ekyo mutambule bannange, kyoli mutambule akasaati ankonyona mwoyo akasaati akalinga kano bwe kati ku akawunti eya akwenda genda okuna akasaati akowayo. Kala kusemba kanisa bannange kutyake antoto sipiri yo sirungi nnyo twamule ku sipiri eyo ne John. Bannange emikono mukiraba bane temutya ne mugamba gye twasente zo olunaku olw'omukaaga olunaku olw'omukaaga. Kakati oba abakulu $2,000 kyokka egyokya. Abaana abato $1.5. Bannange nga sibalaba. Bamwe ku bannange abawandiika n'abatunda twabuyamyeko. Genda kukulirayo abaana ku akawunti yange. Sinene naye nze ndiwakukkiriza. Ate Brian yali luddawa yeriisa nkuuli kale afune tishaati y'emu ne bawandiika essala kulyaza amaanya. Bannange namwe temwekunyakunya muwandike emikono tulaba abagala tishaati tukala kuzimba kanisa ya Mukama. Twangu yanguka abooluganda oyakubeera muweka bbulunga kano akange tomuwa kalala. Twangu yanguka bannange era nyali mabega omuntu eyo oli mutuyambeko abakwaya kwaya mutuyambeko. Twala kubulya njiri bannange nosikatale tugenda kuba tugenda mu njiri nosikatale. Abakwaya bane mutuyambeko, kwaya mutuyambeko, kwaya muli luddawa etolodde kale tanira kikanga 3 nnyo njala kikutula tugende mu maaso. Akali oluddewo nnyo emikono wali giringa 2. Bale muwandiika abatte ku mabanja mubawandiike tumanye ali atutte saizi kinaki. Okay.
Bali mjja kwayo offer bbiri zokka. Brian, take omwana offer t-shirt. Emutuuka. Anti bawase n'omwana yaliwa. Kale naye y'abaana. Akaunti yange wakukkiriza. Kale kakati twagala t-shirt zino bannange zituyambe okufuna akasente ako tuzimbe yeekaalu ya Katonda. Ekyokubiri, tulina ne kaadi zaffe eza ekyenkya ku lunaku olw'omukaaga n'olugendo okujja. Samitwale nga gyokka. Simanyi oba tebagula kaadi eyo omukono w'ezo gwolekako waggulu tukweza kaadi emitwalo 4 gyokka. Tosobola kubeerayo bannange. Kisobokera ddala. Kisoboka. Ng'oggyeko kaadi zeezo tolokweyo n'obweyamo obw'amabaati. Ebbaati emitwalo 16. Twagala amabaati 10,200 n'omusobyo. Naye twala okwebaza Katonda nti olunaku lwajjo twasobodde okutegeera nti nno mu bantu abeeyamye tuweesa amabaati ageyamiddwa kumpi amabaati nga 8 bageeyamye. Katwala okunoonya amabaati agasigaddeyo nga 12 awo 13 bannange tweweeyo bannange tuzimbe ekkanisa ya Mukama. Amiina. Okay. Kale tuli bulungi? Kohani nawe okay? Tuli bulungi? Okay. Kale bigenda maaso yatugende mu kyawandiikibwa oba ku mutwe tugambe olwaleero nti Mukama akuwa omukisa naawe ate obeere wa mukisa. Ebiseera ebisinga obungi tumunoonya nga twagala Mukama atuviireyo mu mbeera ze tulimu. Tunoonya Katonda alwana agatalo gwe nange getutayita kujja kulwana. Era Katonda ono naye taba mubi, aba mulungi n'atuviirayo n'atujjukira. N'akuba amakubo gatali. N'atuwaina. N'alwana. N'akola ekisoboka gwe nange obeere bw'oli oba obeereko bw'obeera. Era Katonda ono mu byonna byakola asigala nga mwesigwa, naye obuzibu bamala okutuwa bye twetaaga ne tumwerabira. Njagala okubajjukiza abooluganda nti Mukama obanga akuviiriddeyo beera omukisa ate eri abalala. Embeera kwe z'oyitamu olwaleero kijja kuyamba akulinaanye oba bajja kusinkana ennaku zijja mu maaso. Kati omukisa Mukama gw'atuwa ayagala gwe nange tugukozese tube nga tuli ba mugaso eri abalala. Era mu biseera tulimu olwaleero okuba tuzimba kkanisa yaffe n'okwagala ogisereka, Mukama agenda kutuwa omukisa. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Omanyi kati osanga ng'oli awo naye gambe Mukama sana ng'ompaayo eyo essaala Mukama agenda kugiddamu. Naye twerabira Katonda. Oluusi kumanyi okulabira Mukama bwe tumala okufuna ne twerabira tokola nsobi eyo. Era nsobola mu bange bonna mbadde nga neegenereza nnyo nti Mukama oba ampadde omukisa nange ateefuka omukisa eri abalala. Era ekikyalo kinanyuddwamu Mukama n'anviirayo mu ngeri nnyingi nnyo zisinza na kubala. Kati tujja tubikkule ekitabo ekyokuva nga Musa bazimba yeekaalu ya Katonda. Yeekaalu waliwo ensonga eyavaayo eyeewunyisa olw'omukisa gwa Katonda. Tugenda kiraba okuva essula 36. Okuva essula 36 olunyiro olusooka okutuuka ku lw'omusanvu. Okuva essula 36 olunyiro olusooka okutuuka ku lw'omusanvu. Lugamba bwe luti, ne Bezaleeri ne Okaliyaabu banaakolanga emirimu na buli muntu alina omutima ogw'amagezi. Mukama gwateeseemu amagezi n'okutegeera
amanyi okukola omulimu gwonna ogw'okuweereza w'omutukuvu nga byonna Mukama bwe yalagira. Musa n'ayita Bazaleeri ne Okaliyaabu na buli muntu eyalina omutima ogw'amagezi, Mukama gwe yateekamu amagezi mu mutima gwe. Buli muntu omutima gwe gwakubiriza okujja ku mulimu ogukola. Musa n'abawa ebiweebwayo byonna bye baaleeta olw'emirimu egy'okuweereza okw'omuwatukuvu okugikola, era ne bamuleeteranga ebiweebwayo n'emyoyo egy'eddembe buli nkya. Abasajja bano baagona ekigambo kya Musa ne baleeta nga bamulegambe buli nkya nga baleeta, oba bafunanga kiro nange simanyi, bamulegambe buli nkya nga baleeta. Lwaki? Okuzimba obutukuvu oba yeekaalu ya Katonda. Baaweebwa omukisa nabo ne basobola okuwa omukisa eri abalala. Muki kye baakola kwe kuzimba yeekaalu ya Katonda. Abayisirayiri bano baali basajja abamalirivu okubeera ab'omukisa eri emirimu gya Katonda. Era ndaba nti GFM we tuli olunaku olwaleero, Mukama yagala okuwa omukisa gwe obeere wa mukisa, ate naawe ofuuke omukisa eri abalala oba n'ekkanisa ya Mukama n'emirimu gya Mukama gyonna n'okubuulira enjiri. Bayibuli egambye olwokutaano, ne bagamba Musa nti abantu baleeta bingi ebisukkiridde ennyo okumala okukola emirimu Mukama gye yalagira okukola. Bayibuli egambye baleeta bingi ebisukkiridde ennyo okumala okukola emirimu Mukama gye yalagira okukola. Baaleeta ekyasukkuluma. Lwaki? Kubanga baali balina omukisa, Mukama n'abawa, tebeeterekera waabwe, naye ne baleeta nate mu kkanisa ya Katonda mu yeekaalu okuzimba yeekaalu eyo n'okukola emirimu gya Mukama Katonda. Era abooluganda olwaleero, ze Saala zenna olwaleero, nti buli ky'onookwatangako kibe n'omukisa. Gamba nti amiina. Buli ky'onookwatangako kibeere n'omukisa. Kuba mukisa ogwo mwe muba omukisa okuyamba ggwe n'okuyamba abalala n'okuwagira omulimu gwa Katonda. Naye weewuunye, bano abasajja baasukkuluma kwe baaleeta. Bannange, nandyagala nnyo kibeere wano mu GFM, era ndowooza bwekigenda okubeera. Gamba nti amiina. Ddamu nti amiina. Kati olw'omukaaga, Musa n'alagira, teyasaba. Bayibuli egambye n'akola ki? N'alagira. Ne balangirira mu lusiisira lwonna nti omusajja era n'omukazi alekeraawo okukola nate omulimu gwonna ogw'ekiweebwayo ekyawatukuvu. Musa n'alangirira, teyasaba, yagamba mulekeraawo, muyitiridde nnyo namwe abooluganda. Sabiti ng'ayitiridde, emitayimba nga giyitiridde, emisumaali nga mingi giyitiridde, amabaati nga gayitiridde obungi, n'agamba mulekeraawo. Bannange, eyo essaala gye njagala wano mu GFM ebeere ng'eri wano. Mbagambe bannange mulekeraawo semiti, tetwagala semiti mulala yenna. Museera emitayimba gye museetaaga. Haleluya. Eyo gye tugenda mu bulamu waffe obutuukirivu. Mukama agenda kutuwa omukisa gwe. Ennyumba yo ejjule nga n'oteeka akantu konna. Lwaki? Obeere wa mukisa ate eri abalala. Mukama kyanoonye ekyo. Tubeere ba mukisa. Era Musa ekiragiro kino kye yawa kyali kyambagirawo. Nga sitowa zijjudde bazimenyemenye ne bazigaziya, nga tebazigazira kusingako we ziri ekiseera ekyo. Naye Musa n'abagamba mulekereraawo, temuleeta birala, bino bijja kumbala. Mukama atembe bannange. Mukama atembe wiikeero bannange. Twagala Mukama akole ebyamagero eri obulamu bwaffe. Tubeere ab'omukisa ate tubeere ab'omukisa eri abantu abalala bonna. Njagala okubuuza, abantu bano ebintu bye baawaayo bo baabijja ludda wa?
kubanga tulaba abantu bano balaba mu nsi ya Misiri bagenda mu nsi ensuubize. Kati mu kabanga ako ebintu bibawa eri Katonda babijjawa. Bayibuli ekutegeeza nti abantu bano bafuna ebintu okuva mu nsi ya Misiri. Bwe baali bavaayo, Bayibuli egamba, Mukama yabagamba basaba Abamisiri babawe ffeeza, babawe ne zaabu. Mukama ng'amanyi ekigenderera nti baana babifunye bibadde okukozesa okuzimba yeekaalu ya Katonda. Era Mukama yabawa nga akimanyi ajja kubyetaaga. Kanjogere bwe nti Mukama agenda kukuwa omukisa gwe nga akimanyi tojja kubeera mukoddo. Bameka abakoddo abali mu kanisa? Abo tebazze. Abakoddo tebajja mu kanisa. Tebasabira wano, basabira mu makanisa mangi. Buli kika kibeeramu omukoddo oba famire, siko kiri bannange. Agamba naye sengano si takwata kake. Tamuliyo bannange wamuje muveeyo. Eriyo muli famire beerayo bwe bato nga bo bakoddo bamukono gange. Ne kano kange talina kaata. Abo tebazze mu kanisa bali mu GFM bagenda mu makanisa gali amala agatwetoolodde eri. Kati Mukama yakikola nti no bana abayise nga baba mu nsi eya Misiri oba ensi yabwe ey'obuddu. Mukama yabawa okuganja ne babeera nga basobola okufuna ebintu ffeeza ne zaabu okuva mu mawanga gali ag'Abamisiri. Era Bayibuli egamba bajja beetisse. Ne bannange weewuunye baazita mu nsi emyufu, mu nnyanja emyufu, naye nga balina enduduli yaabwe eya ffeeza ne zaabu ng'ebali mu ngalo ku mitwe. Kati endudu eyo gye bali balina gye baawaayo nate okuzimba yeekaalu ya Katonda. Ebintu Mukama bye basaba yali akimanyi nti bakiina oba bali babiina, yali abawadde omukisa. Naffe olwaleero Mukama atuwadde omukisa. Abamu ku ffe tuganye kuwaayo lwa bukoddo. Mukama atusaasire bannange. Naye bw'obeera omukoddo tojja kufuna kiri awo. Atumanyi Bayibuli egamba nti Mukama awa omukisa n'agusuukunda ne gugaziwa ne gubeera mungi nayo gaakuyiwa ne gubula buli wamu. Mu ngeri y'emu bw'obeera omukoddo, obukoddo Mukama bw'asuukunda n'abusuukunda n'abukatira ne buwera bulungi n'alyoka ayiwa. Bannange sijja kubeera kwaba abakoddo abo kubanga obukoddo bukika ekyo tubujja tutwala wala nnyo tugenda mu maaso. Mukama yawa abaana ba Isirayiri n'abawa omukisa. Abantu bano ne bafuuka mukisa Mukama gye batwala mu nsi ensuubize wamu n'okuzimba yeekaalu ya Katonda. Era Mukama ayagala gwe nange olunaku olwaleero tubeere abantu abawa omukisa eri abo abalala. Bw'obanga oli mugabi, Mukama naye akubeereyo ng'omugabi. Bw'obanga oli mukoddo, Mukama naye avaayo nga mukoddo gy'oli. Naye tusabe Mukama atuyambe tubeere n'omukisa, tubeere nga tugaziwa, tubeere nga tugenda mu maaso bintu bye tukola, tusobole okubeera abamu ku abo abanazimba ekkanisa ya Katonda. Wali omukwano gwaffe omu Bambijjo yakubidde essimu n'agamba Musumba, nze mpeereza ssente ez'okuzimba ekkanisa etola kadde kamu. Kati n'aŋŋamba etukumi mukubireko omugalo ogutano. Etola kadde kalamba kamu. Kale obukadde obuwerako nga 17 awo otunoonya. Naye bwatu byange n'aŋŋamba naye omanyi Musumba, naba nina okuwaayo kubanga ffe bakitaffe baasimbanga amasabo. Nga bakola ki? Basimba masabo na byoto bya sitaani. Naye ffe olwaleero tuzimba byoto ebyo, tuzimba makanisa. Tumusaba Oluganda. Abamu okufanya tuvayo obusisiro obulireyo buli mu lusuku, buli mu mwanyi. Masabo gajjudde bonna bagazimba bakitaffe ne bajjajjaffe. Naye Mukama ffe omukisa olwaleero tuzimbe ekkanisa yeekaalu ya Katonda ogw'omukisa gwa njawulo nnyo.
yensonga lwaki Mukama atugamba agenda kutuwa omukisa eri obulamu bwaffe. Era ndowooza Mukama ono alina kyanoonya, si kanisa yokka ne GFM, naye osanga n'ebyetaago ebirala ebyo byonna gye binaabeeranga obeere nga wamukisa eri abalala. Famire ze tuvaamu eri ebyetaago, emirirwano eri ebyetaago. Mu ggwanga Uganda ebyetaago bingi ddala. Mukama kyanoonya. Ninjala okubajukiza kino tuno bannange, wadde nga tukola ebintu bino byonna, enkomerero ya byonna kugenda mu ggulu akiddemu. Bino byonna bye tukola, enkomerero kuteekateeka kugenda wa mu ggulu, si ku nsi wano. Kuba bino ebintu tulina wano olwali bijja kusigala wano, naye Yesu agenda kukomawo, naye ajja kubuuza gwe wakola ki, binakuwa kubi wabikozesa ki? Ogambe nti Mukama byewampa yasimako ekkanisa mu GFM n'empaka b'enganda zange abaali batalina mmere gyakulya, nali bwamukisa eri abalala. Wiiki eno ansala yampereza akantu ka video clip, bali bayimba oluyimba nga lulungi nnyo, lujja kubalaga. Luyimba lugamba nti ekyo mulabe kyalowooza kijja kubeera kibi gyendi, Mukama akikyusa kibeere kya mukisa. Oliba olugamba. Naye bwe namala okukawuliza, kwaliko obugundi obulala obwali buwansi, nawe ne mbunoonyayo. Nakola kye. Kati bwe nanoonya, mwalimu ka video clip nga omwami ono alaga kyekiribeerawo ku lunaku lw'okusala omusango. Kyekiribeerawo ku lunaku lw'okukola ki? Kusala omusango. Naye nga njala mukawuliza, twekali bane ku GFM nakaweereza oba nja kate kakuluza navudde wala. Nga abasajja balaajana nga agamba Mukama, nze nakuweereza nabuulira enjiri. Bagamba yo enjiri wagibuulira kituufu, naye abantu balokoka kituufu, naye omutima gwo tegwali mutuukirivu. Wali onoonya gwe okwekola erinnya eriyo gwe nga gwe naye si kulwana. Era Mukama n'agamba kale kaakano nkwawudde olwaleero ogenda mu Geyeena. Naye nga amaziga n'ebiwo bibannange clip naye kali sorriyo, kabanga kalinga akali. Naye bane Mukama atuyambe nga odde mu kkanisa muno tetumala budde ono kujja kumala budde kuyisa biseera. Tulina ekigendererwa, tugenda mu ggulu. Ekkanisa tugenda okuzimba, twagala kubuulira njiri, abantu nga bagitulumba bawulire enjiri balokoke. Abaana ab'obuwala n'obulezi bagattibwe mu bufumbo butukuvu. Amati amiina. Nasomye kawondo bakuba eddinisa nedda baana. Twala kubagatta. Osale ogamune nakumuwasa obeere naye paka kufa. Nibyo gamba basomye sikolera mu kituli nga pesa. Otakikolera mu baana. Amiina. Kuliko n'ebbatirizo ly'amazzi. Tubeere tunabata balokose tubabatiza mu mazzi amangi wane waffe. Tusimbye akaddo kaffe kali wali kagenda kajja kula mpola. Otumala okugatta wali bisa tuterebeera wali wennyini. Tetugendeyo lwaki? Olw'enjiri. Ebiseera gale bigenda okujjana mu maaso Desemba. Tusawa screen nene y'amaanyi nga tulaga okufa kwa Yesu Kristo. Firimu ennungi ez'oza Mukama ekitiibwa abantu basobole okulokoka. Tulina ku lwanjiri n'okubateekateeka okugenda mu ggulu. Ekkanisa yaffe tujja kunonya ssente wano. Tulina ssente zaffe gye twava. Haleluya. Tuli baffere wano nedda bambi baffere bali bweru. Mukama yatuyita okubuulira enjiri eyannamaddala okuteekateeka kwe okugenda mu ggulu. Kujja kubeera zino enku. Omanyi oluganda yagamba nti muno nti ekkanisa ye si yakuteekateeka nku ez'okwokebwa mu Geyeena. Naye ekkanisa si yakuteeka kubeera luku kugenda mu Geyeena. Olina kugenda mu ggulu. Awo tusibire olukoba bannange. Kale budde mugenzi naye kandabe mu kuyakuya kutumalirize. Mukama ayagala tukole ebintu bino ku lwaffe naye ate ne ku lulwe. Era Mukama enteekateeka ye ayagala kufuule ow'omukisa nga bwe yakola abaana ba Isirayiri. Era nina
omugugu ku mutima gwange okusabira ggwe obeere wa mukisa eri famire yo emirimu gy'okola byagala ebyayana mu mutima gwo byala okutuukirizaako engalo zo twala mukama atufiirire katonda gwe tukkiriza olwaleero byakola ebyamagero ate etalemererwa byonna tetumusaba akisobola ate akikola bulungi n'obumalirivu yatukkirize bannange olwaleero mukama akufiireyo kikyokulowa oluganda oli musomesa oli mubazzi oli muyimbi kitujjamu esente zo awo otwala mukama akwate oyinza okuba nga oli muzimbi oba nga obala bitabo oyinza okubeera nga okola ebintu na bingi naye twagala mukama atuwa omukisa tufuuka omukisa eri abantu abalala ebinagwera yona yonna eyo gulu okubeeramu omukisa kubanga tobona omukisa gulu twala okuddeyo kakati ndoza tuyimire ku magulu gaffe abooluganda nyatusabeko wamu n'okubasabira njala tusabe njala ogambe Katonda nti ekigambo kyaliyo nkiwulidde naye njagala mukama ompa omukisa nange mbeere wa mukisa eri abantu manyi bangi kufe tuyaaya na mitima gyaffe okuba tuli ba mukisa naye tetuyina naye Bayibuli egamba musabe munaaweebwa munoonye muliraba mukonkone muligulirwawo yimusa eddoboozi oluganda weesabire gwe munyini wali yimusa eddoboozi oluganda yimusa eddoboozi oluganda mukama mugamba yakuwa omukisa buli kyokola kyonna oli mutabuzi wa ddagala oli mubazi oli muyimbi kikyokola mukama mugamba akuwa omukisa otolina mulimu mukama mugamba akuwa omulimu omulungi okuvamu ensindo obeere wa mukisa ate okuva omukisa eri abalala genda maaso oluganda ribota reboteribaliaraba rebosayiribaliararabaye rikokosoliribaliararababaye oluganda weesabire esawa esi yakuzayira busanyi weesabire gwe obeere wa mukisa obulamu bwo saba mukama akuguliwo amakubo saba mukama akole ebyamageri obulamu bwo saba mukama akuwe ebyo byoba noyayanira eri obulamu bwo onoonya mirimu bizinesi zigasiwe kikyonoonya oluganda era kukola dduuka supamaketi kikyagala okukola mukama mugamba akuviire mu nyina Yesu Kristo oyagala kukuzibwa ku mulimu gyokolera mukama mugamba akuwa omukisa nga bwe yaba banawo omukisa abayisirayiri ne bafuuka b'omukisa okuzimba yeekaalu ya Katonda riboteribaliaraba ennaku zino mukama ndaga ebyoto bino bikumibwa nga ekigendererwa kubba ssente zo kubbako ebyoto n'emisimu egibba ssente jatuyimuke mu nsi ey'omwoyo tusibe emyoyo gino egitubbako ssente zaffe mu butamanya n'ebyoto ebyo ebibba ssente tubizikize tubimu omusayi gwa Yesu manyi oba ina sigiriyo ng'ebadde eb'omujja nonywamu amazzi ng'ezikira naye omusayi gwa Yesu gulina amaanyi guzikiza ebyoto bwetuguyibwamu katujjalokole Yesu zikiza ebyoto ebyo ribotaraba genda mu maaso era musayi omwoyo kati sawa yakubona olwaliro sawa yakubona kakano genda mu maaso ebyo emyoyo gyonna gisibe egikubbako ssente zo n'obeerawo lucocco tolinako oyina n'obeerawo nosabiriza ng'otawedde n'obeerawo tolina kamere waka n'obeerawo bakubanja rwenti n'asukkuluma engoye nezikuyulikako tolina kasente abaana nibabeerawo tebagenda ku masomero njagala bino emizimu negyo ebyoto egyo gibba ssente tubisibe mu nyina Yesu Kristo reboterimayebeberiba
rimoteni malababa kazorilibo rinori kababa gazoni malada kamenime mebekemeni malodo kobobo soliliba yerebe ribotara barara bazeliba rimoteni mayogobo soliliba yerebe kena maso menye eje misimu ne misamba ne rubale abasente zo na gimpa ne kwaka bibyo Gimene gikubule kutule giusenzo Yesu Kristo gifoke fu rimoteni mayerebe kasemeni maye la balaga semeni mayerebe rinori kayerebe ege misimu de namukama yitubako sente zape ne batatu sura mukama kujimenya kujikutula kujitaiza kujimara amanyi kujikana na musaiwa Yesu na umri wakuru ai kanata kwayo mukama turwani yorwalero wala malaika barwanyi baturwani ya Yesu batujye mbere tulimozo wangu no mukaberao kati tugasa mukama tuyambe soya makameni mayerebe nebe byoto ebitubakosete zafe tubizikiza no musaiwa Yesu tulibamu musaiwa Yesu ebyoto binirastani ebitubakosete zafe ebitubakire mugagabe afe tulibamu musaiwa mwenyini mulijina Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu remoteni malababaye ebebeke sememeni ni mayerebe ribotara bari bayaraba rimoteni karerebe nimo rimoreri bari yaraba basoribo ereri bari yaraba barele kosoriba ramagazeri ni bari yaraba remorikena maso bana kena maso kutula menyamenya ebyoto byonna obebikali ebenisamba nimutwala na sentezo omugagabone bipanga olwalero tukula olutalo olwalero tuliba wangu okukirawo olwalero tuliba tugana embeerezo setubaddeomu netuwanabonanga netusabirizaanga tugana olwalero tuziyiza buli myoyo gyonna ekyo ekitawangire obulamu bwaffe eri amaka gaffe reboteliba nekanisa ga GFM tugana resitatulinyera kumpete erebeseribaya rabaseribaya ribotelibayera rabayera rababagaseribayera rabayera rebetelibayera rabayera rababaseribaya rabayera ribotelibayera rabayera tumenyemera endagaano osanga eyabakole endagaano nebagamba tekweraga baako endagaano zonna ezo nazo tuziyuza zonna ku lwaleero endagaano ezolaba esitaani ezitusiba mu bwavu ezitusiba mu byetaago nazo tuzisiba olwaleero tuzigaana tuziyuzayuzamu tuzikutula tuzimenyamenya mulinnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tuzigaana reboteliba ebegeseriribande rabakaserini marodo kobobo seriba rebekeri bariyaraba rababaseri bariyaraba rebeberi bariyaraba rebabosorini bariyaraba sama ere bariyaraba rababaseri ribo oka njagala tulangirire tulangirira bitukirira langirira gama nti ayakuwa ojja kugaba byonna bye neetaaga mbeere kwabo abazimba yeekaalu y'omu kifo kino Mukama tulangirira ti enteekateeka eno ey'okuwanya ssente okuzimba yeekaalu yo ejja kubeera ya buwanguzi eyitirire esukulume era erinnya lyo ligulumirizibwenga era gamba nti ayi Yesu sijja kubeeranga muswavu kubanga ndi muwanvu kubanga sirina naye nja kubeera mugagga mbeere wa mukisa n'abalala babe omukisa era Mukama nja kuwangayo ekimu eky'ekkumi ng'akabonero ak'okukkiriza kwange. Mukama nkusaba leka kubeera mubbi nga so kimu kya 10 oba okubeera omukodo mu linnya lya Yesu Kristo. Era Mukama olwaleero buli ndagaano yonna buli kikoligo kyonna oba ekikolimo ekyantekebwako
bajjajja bange ne bajjajja ne bazadde bange ebikoligo byonna n'endagaano zonna eziyisa mu bwavu nzeegaana olw'omusaayi gwa Yesu Kristo. Era olwaleero mu musaayi gwa Yesu Kristo nze ndi muwanguzi wamu n'okukirawo nga bwe wasuubiza mu kigambo kyo. Era olwaleero nzisaayo buli bigambo ebyayogerwa oba ebirowoozo oba ebikolwa ebyali bikoleddwa okusibirwa nze mbeere mu bwavu oba ne mu kanisa lya GFM tubigaana nyina Yesu Kristo bana bafuna omulamu. Kwira Yesu mu ngalo, kwira maaso mwebaze Yesu, kwira maaso Mukama mwebaze, kwira maaso mwebaze Katonda. Mukama tukwebaza oli w'amaanyi Yesu. Tuva mu kanisa nga tuli bawanguzi, tuva mu kanisa nga tulina omukisa, tuva mu Mukama nga tuli basajja b'amaanyi bakazi b'amaanyi. Tujja kukomawo okusanga ennako eri obulamu bwaffe, eri amaka gaffe, n'ekkanisa nga Mukama tuwa obujulizi. Ensimbi tetunoonya okusera ekkanisa yo zonna twazifunye za mpagirawo zinakubanja kubanga osobola era olina Mukama tukwebaza. Ekigambo ekirungi kyatuwadde era nga omukisa gukyaliwo. Musumba agambye omutwe gw'okubuulirako emikisa okubeera omukisa. Blessed to be blessed. Tuli bamu Mukama naye n'akimukolera. Tubeere nga Mukama tumuwa omukisa. Bayibuli egamba okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu. Okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu. Yesu tufunye ekigambo naye tugendereyo gye tubeera n'abalina obagabire ku ebyo Mukama byakuwadde. Amina. Mpozi naye akaseera kaffe ak'okuwaayo katuuse. Nsaba abakebezi batulete mu bulango bwaffe nga bwe tuwaayo ekwalisa okuwa Mukama. Saati ezibadde ku mitwalo 3 kati ya mitwalo 2 mpozi n'ez'abaana abato gye bayita 50% discount.
nazo ziri ku mutwalo gumu n'ekitundu. Tuweeyo ekkanisa ya Mukama ezimbibwe. Mpozi n'ekirala ekyenkya kye bayita breakfast mu luzungu ekitegekeddwa ekyenkya mawuuno kitegekeddwa mu Mission Resort awo ku Ndundu nga kaadi ya mitwalo 4 gyokka. Twandigadde tubeerewo ffenna emitwalo